Abannajjadda Investments we bali nnyo ayagala okugula ettaka, ayagala okuzimba ennyumba ey'ekirooto kyo, ayagala okugula ennyumba, ayagala okukola project ku ttaka lyo, weekwate Abannajjadda Investments basobola okukulagako ku bye bakoze, bye bakoledde abantu okumala ebbanga. Kasokedde nga mbalango wano ku Uganda Atalaajo kakasize ddala nti mu butuufu omukulu Kizza Shafik akoze omulimu munene nnyo mu kubbulula bannayuganda oba okusangula bannayuganda amaziga naddala abo abali ebweru emitala w'amayanja ababadde baabulwa abantu be beesiga wano e Uganda. Mukubireko mwogerezeganye anti ennamba muganda wange weeziri awo ewali Najjadda Investments. Tukyali mu kibuga Kampala era nga ebibuuzo bingi nnyo ku ani agenda okubeera Executive Director owa KCCA omujjuvu, ani agenda okubeera Executive Director wa KCCA oluvannyuma Regional Museveni okukwata Dorothy Kisaka ku nkoona ne banne abalala. Kino nno tekiri bubeezaawo nti yenna asanze kirina okubeeramu ebyobufuzi era kirimu ebyobufuzi bingi nnyo era nga abo bonna abatunuuliddwa bwe bali era nga pulaani neekusifu nnyo nga kigambibwa okuba nga General Salim Saleh nga bulijjo akirinamu omukono munene nnyo oluvannyuma lw'okubeera nti bateekawo bano ab'ekiseera nga bwe twalabye olunaku lwabadde lwakuna ennaku z'omwezi zabadde 26 ne batulaga Executive Director agenda okukola nga acting ne batulaga acting Executive Director era watali kujeema yadde n'akamu Minisita wa Kampala General Museveni yabadde yamuwadde omulimu okukubeera nga alonda abagenda okutula mu bifo ebyo ebisatu ab'ekiseera myezi 3 nga bwe beesootinga era omulimu gwe bakoze dda era Public Service Commission olwo oluvannyuma erangirire emirimu egyo esatu egiri vacant. Nkugambye nti already abasongeddwako dda weebali essaawa we twogerera Frank Nyakana ono bamaze dda okubeera nga bamulonda okubeera Active Director Executive Director owa Kampala era Robert Nawera naye n'abeera Acting Deputy Executive Director ate Sarah Zalwango Karen naye n'abeera Acting Director of Public Health. Kakati abo bakiseera buseera nkugambye bagenda kubeera mu ofiisi emyezi 3 nga bwe baleeta bali abajjuvu era nga benkugambye nti ebifo bino bigenda kubeera birangibwa ndowooza mu mawulire n'okubeera nga batuukirira abamu naye oluvuuto awo in action be balonze nga ba acting muganda wange ono gwe balonze Nyakana tekukuba mukwano gwa balamu naye awo muganda wange oyinza okugenda ng'osaatuuka mwabeeriisaliisa emmere y'abakulu mmwe abasaatuukira mu ofiisi zaabo abanene mugenda okwanja ebizibu byammwe muganda wange oyinza okugwa mu mizayiro etali yiyo stray mizayiro stray oluvuutu nga luwabye lugenda lukutomera muganda wange mwegendereze kuba kati eyo wane Uganda njagala okubuulira tuli mu kulaba ani asinga eddaawa kati Museveni pulaani ye enneekusifu okubeera nga replacinga Dorothy Kisaka ensonda already zaatandise okubeera nga zigisomola era muganda wange luno lugenda kubeera lutalo lwennyini baatandise dda okubeera nga bakitunuulira ekifo nzaddawo awaani addawo nzaddawo era njagala okubuulira nti olugendo luno oba lutwalenga olutalo olukubeera nga bajjuza ebifo ebyo ebisatu okuviira ddala ku kya Executive Director
wa KCCA muganda wange njagala okubuulira waliwo abanene abasongeddwako engalo n'abalala betutamanyi abayita eyo mu underground era nako kakasizza ne nkugamba nti General Salim Saleh ensonga eno agiri wakati nnyo sinzira bali mu kibuga ky'eggulu alina okubanga atunula mu nsonga zino era nga mukiraba mu kulonda cabinet musaale nnyo mu nsonga ezo abatuula obufofofo ku nsonga eno era nga bakola buli kimu nkugambye nti n'oluvuuto awo lwe lusinga okubeera nga lukola oyinza okwesanga n'okusinga essaala ewa Katonda era nga abamu kubatunuuliddwa mu kubeera nti nno singa babeera bakuwanzeeko eddusu osobola okubeera nga oba oyitawo bogedde ku Pastor Patience Museveni Lwabwogo mukyala Lwabwogo okubeera nti y'omukwabo nti abayinza okubeera nga bakuteerayo akabega naye tumusanga wa twali yagadde naffe kakati Museveni okubeera nga kino ayagala kiteeke mu Public Service Commission nti yebeera esalawo oba yebeere ekola okusunsula kuno yandiyagadde okusiigira ensi yonna ekifaananyi n'eggwanga nti kino bannange kibadde mu bwerufu era buli muntu oba gwe balonze bamulondedde ku busobozi bwe naye ensonda muganda wange zikimanyi bulungi nnyo nti wano e Uganda kale obusobozi bwali baddaawo naye ate era ebyobufuzi bikola kinene nnyo mu nsonga eno tasobola kusuulirawo siteepu nti gwe tosobola kumala gaveeri ng'osaatuuka n'oteekayo ne bagamba musajja ono waliwo yasoma ebitabo bye yakola nti bakuwe nedda tekisoboka kakati waliwo potential candidates bacandidates abatunuuliddwa era nga bwe nabadde nkutegeezezaako mu mboozi zaffe ezimu zetwakoze wano ku Uganda Atalagi nti neeyali KCCA Executive Director Jennifer Musisi naye atunuuliddwa era bannayuganda bangi ku mukutu ogwa X babadde nga basaba General Museveni amukomyewo ono yaliko Executive Director owa KCCA okuviira ddala 2011 mpaka 2016 era abo bagamba nti yakola makula amalala amannya getwogerako wano agali awo mu pipeline agali mu kubaganyizibwako ebirowoozo Engineer Andrew Kitaka naye Kano Edith Nakalema naye General David Muhoozi naye Allen Kajina naye kati bano bonna muganda wange mu kubatunuulira buli omu alina kyasinga ku munni mu busobozi wamu munnange n'okubeera nti yasoma era bamulaba nti asobolera ddala okubeera nti nno oba oli awo ate ekyo ng'okiggyeko ne mu byobufuzi alina influensi oyinza okulonda omuntu nga wa miwogo na mimonde nga Uganda Atalagi kati nga tagenda kuyamba nnyo ajja kudda mu Kampala bagambe buli omu akole ekyo ekimuyamba bagenda okulaba tokuba kikopo ngoga buli omu buli munnayuganda kola ekyo kyolaba ekikuyamba kubanga ffenna twaggwawo dda twavunda dda ng'omusajja yogera ogambe nti opposition tebaddamu kusala wano Uganda Atalagi ayogera kakati munnange ensonga eno okulaba nga bagitaddemu ku kumanya g'abajaasi tukimanyi bulungi nnyo nti nga bwe nkutegeezezza Nakalema Muhoozi bannamagye era kino muganda wange kitambulira wamu oba mu layini ya General Museveni mukiraba nti emirimu egisinga obungi ayagala nnyo gikwasa UPDF n'okubeera nti nno ayagala nnyo okuyingiza kwegamba amagye mu bukulembeze obwali badde obw'abantu ba civilians military in civilian governance ekyo akyagala nnyo
Gen. Museveni era abadde nga ajja akikola kati tosobola kuweewuunya bwe kiba nga kiba kibaddewo. Kakati muganda wange olutalo nga bwe lwengera ebbugumu ery'amaanyi bino byonna tusuubira okuba nti bigenda kuba ate era byolekera okutusiigira ekifaananyi naddala ekkubo ery'ebyobufuzi tetukutte nga tugenda mu kalulu ka 2026. Eyo ensonga Gen. Museveni aba alina okubeera nga agitunuulira nnyo era nga nabadde mbategeezezza nti abo bonna katugeze bano abeera enguudo okulaba nga bawanisa enjeyo n'ebitiiyo ekyo goyinza okiraba obulala nti abantu basanyuse bambi naye ye nga mu maaso ga munnabyabufuzi opportunist yaba alabira ddala nti abo ntandikirako abo babo bajaganyiza abo buwanguzi kitegeeza nti wabaddewo ababadde banyigirizibwa kakati awo nina bentaasizza kati alina okuba nga ate era atuma takireka buli ssaawo alina okuba nga ayita mu underground ze okujja okubeera nga abayingiramu kuba bamaze okutegeera nti bano bantu ba wansi nina okubeera nga nsiisirayo babadde n'obutali bumativu kati leka nze ngende mbanyiga ebiwundu ekitegeeza nti akalulu ka 2026 kalina okuba nga katunuuliddwa nnyo tewaba kigendererwa kirala tewali kusuula step eno gurupu tetusobola kugireka buli ssaawo balukwago bagitwale leka tugisuubize tugiteere ssente mu zissako zaayo tubasuubize nga tumaze 2026 omufuzi abasuubiza ssente bweziti era ojjagenda okwesanga munnange nga tebalina kyakukola balina okubeera nga balinda ssente ezo nga tuvudde mu 2026 ezigenda okubeera nga zibaweebwa ng'abeera ekibuga